Temuwa mawulire ge mutategedde. Omanyi mutwala nnyo amawulire mmwe ne mugatwala nga makyamu. Singa oli agamba nti emmotoka yiye nze ne gaasi yange mbuuze yange weeri mukole amawulire amatuufu kubanga mmwe mwennyini mmwe mutuyamba. Mutwale amawulire amatuufu mugambe nti emmotoka eyo teyali yiye eddala eyeyo eno. Owulidde eyange teriiko katanda, teyaliiko katanda si gye nina kati naye teyaliiko katanda. Kakati emmotoka gye yalaga si teyali yange, n'amaka ge yalaga tegali gange kuba amaka ge yalaga maavuyavu, agange si bwe gatyo. Buzibu ki obutuufu obuli wakati wo naye maama? Banange simanyi. Kati mumbuuza ekyolwaleero kye mumbuuza mugamba lwaki akwogerako ebintu. Omwana namulaba omulundi gumu, omwana oyo namulaba omulundi gumu nga sirimba, yali azze mu umma kusaba ssente. Buli omu abadde yeebuuza lwaki sivaayo kwogera. Sivaayo kwogera olw'okubanga ndi mukazi mukulu. Ndi mukazi mukulu atabeerangako mu bigambo ng'ebyo, atawaayirizanga ku muntu, atabbanga. Teri muyimbi gwe sisobola, kyentegeeza gwe sisobola nti mwene mujjeko ssente z'ayina nzirina. Teri atakimanyi. Nza mwegiva mpa buli muntu yenna. Kati abammanyi batono nnyo bannamawulire, batono nnyo kati kubanga abasinga muli bato. Naye nze sibangako na bigambo yadde akatono era sibbanga. Essente zaayogera mukunji okimanyi, wajja okwewola ssente mu umma. Kati njogera amazima ge buli omu g'ayagala amanye. Yajja mu umma okusaba ssente eza ssako. Omwana oyo teyayina kimulaga nti asobola ozisasula. Naye ate nze omulimu ogwange mu umma, muwulirize mwenna, omulimu ogwange mu umma gwali gwakubulira ssako etambula etya kuba ndi muyigiriza ekimala okwogera. So nze nga njogerera ssako naye nga sigaba ssente. Essente nali sizigaba n'akamu. Saali kubagaba ssente. Abaali bagaba ssente ye munnange Hansoni bali luno ne Fiina n'omulala kati sikyajjukira ebintu by'emabega. Be baali bagaba ssente. Nze saaliko mu kugaba ssente. Saali na yadde signatory. Nali sisayininga na kintu kyonna. Nze omulimu gwange gutuulaawo ssako kyeki, ssako kyekino. Omuntu osobola kujja nti ono ne ssente nga tomanyi ojja weewole oba oweeyo nga tomanyi kiki kyogenda kujjayo na kiki ogenda kukola. So nze omulimu gwange gwali ogwo gwokka. Era nga bwe guvaawo twalinga tutuula, abamu ne batuula wali abalala ne batuula. Nze oluva mu ofiisi yange nga kiwedde omwana oyo yajja talina muntu asobola mweyimirira. Ne mbagamba bane mumuleke. Ne bamuwa ssente. Ngenda okuddamu omuwuliza nga wayiseewo emyaka ebiri nga nkubidde. Naŋŋamba nti nze mukunja. Ne mugayi mukunja gy'okyammanyi nze of course nkumanyi. Ne tutandika okunyumyamu awo katono. Naye nga mu kunyumya kwe nze atamanyidde kwogera n'abantu nga nnimba, atamanyidde bantu kunnimba, yatandika okumbuza ebibuuzo naye ng'ebibuuzo byambuza nti yes nti ojjukira bwe najja ne nona ssente kozi wanona. Of course mba nzikiriza kyayogera naye ya editinga ebintu byonna. Kati nze okutuusa namuga nti omanyi ekintu kyo nkisuse. Wallahi billahi tallahi nali ndowooza nti omwana bamubba ssente kuba yaŋŋamba bamubba miliyoni 4. Ne mugamba zikuwasaani Hansoni. Ne muga nti akatumale okwebuuza. Ne mugamba naye bwe kinaayitirira nze saagala kwebuuza nabeebuuzaako dda tebampa ssente. Ne mugamba kati oba tukitwale waggulu w'amateeka tugendeko mu federation. Ate kati sikenzo njogera naani gwe bwe mwamala okubba ssente ne Hansoni ne mugenda mu federation. Awe namanyira nti kati ebintu bikyukoze ki bikyuse. Nze kati mbuulira during COVID, mu kiseera kya COVID yajjawa ssente emiliyoni 4. Yagamba 4.6 sisobola kwerabira. Kakati ne tuzzaako awo essimu ye neevaako ne njogera ne nkubira Fiina. Nga ti omwana ono biki byayogera.
naddamu n'abimbuulira nangamba nti yagamba twabba ssente fe aba uma si owninga ngako uma nakati sigi owninga era erinnya lyange likyaliyo kubanga nayo ki yaffe yabayimbi kati bwamaliriza ogwaddako nawulira bulizi ng'abantu bankubira emmotoka ye bagitute nintula ne mu ddirisa ninga nti emmotoka yange gyeri ningamba baani abagitutte ati ti eno omwana mukunja agamba nti ne mu mmotoka yo tugiwambye owulidde amanja ninga nti banekatade mumanja ate kati yayogeranga nga bamala okwogerako nze nadda ku Hanson namala okwogeraku nze nadda ku Hanson nabuzaabuza ekintu naye bwe namala okuwulira bu vidiyo nengamba wowe yabadde ambuuza kino nsobole okuba nga nzikiriza kyayagala okuwulira na editinga kati omulalunga oyo nagamba buga nti omanyi sina kwogera mwenna abannamawulire mwajja ne mumbuuza ne baga saagala kwogera kubanga namanya nti omwana muto ate anoonya likes. Mu ebyo bigambo ebintu byonna bikola ebingi omunyiigira namunyiigira okusooka naye olwamala awate nenzirayo emakka neneeyama nti sigenda kunyiigira muntu kutuuka ku pointi nti sisobola nakuyita kulinnya ku buyinja bwalinnyako buli muntu yenna musonyiwa wallahi nze nsonyiwa omuntu ne bw'abaze nankuba oluyi bwe mala okusirikira mu katono gwe neŋŋamba Allah neeyama gy'oli neŋŋamba nti nja kusonyiwa nga buli kitonde kiri ku nsi kuno era abantu bangi mbagamba sonyiwa namusonyiwa nemwerabira omanyi okwerabira omuntu n'ogamba nti takyaliyo naye mbadde ndi awo ng'abantu batandika kumbuulira sigenda ku social media kunoonyaayo kintu kyonna ngenda ku social media kuteekayo nze oluusi nerabira n'okwerabira ebyabalala kati ebyo sibirabangako byabadde ayogera neewunyiza nti akomyewo natandika okwogera byonna byayogedde sibirabanga era sinabiraba ne babadde babindeetera situation kyeyo situation kigyalina alina ebitututu maaso bannange kambabuulire omwana oyo nga bukyali nga tannatuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere temuddaawo kugambamu nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika agende bamale omukebera bwe bamugamba nti mpox awo simanyi kumugamba kubanga kyenawulidde kyasembyeyo mbadde ntuma ab'effamire yange sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru emyezi eki abazadde banfuna batya tesibira ku simu yange eya wano mbeera ku simu ya mu Amerika babadde banfunirawa omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry 10 tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko temwebuuza mu ne mugandi atoona avuddewa bwe mbaga mwakyebuuza nga temumanyi rekodiza ngugolingeko bannange nali nkozeeko ku kintu ekyobutumbavu ng'ekyo omwana ajja tufaako nga muli mu by'okumupikaapika buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana bw'abanga alina mpox agenda ajjanjabibwe awone. Nina omuntu wange mutabani wange yankubidde nga munyiivu ne mugato nyiiga oli mwana muto naye ng'omwana oyo ne bwe yandintuseeko ng'alina mpox nga talina yadde ennusu wallahi nanimuwadde ssente Katonda yandaba bwe ntya yekka nanimuwadde ssente ne muga nti gundi ssente zino genda bakujjanjabe sandi muleseewo. According to his situation yali akubiddeko oba guli gwokka gwe yankubira nga antega ebigambo kati yantega ebigambo sifunako muntu antega bigambo bulijjo tuwogera straight nze sirimba era omunnamawulire bw'ajja gyandi n'andaga nja kubuuza kino na kino na kino na kino mugamba ne nnondamu
nemugamba kino kijeekoze saagala kyogerera owulidde saagala muntu ajja kumbuuza bibuuzo nga talina agenda ndala nti ate nkubuuza kino naye ate nkubuuza n'ekirala no bw'oba ombuuza mbuuza ekyo kiri straight okujjako bannamawulire bannange abatera okumbuuza nga basaaga ogenda okulaba nga akubyewo ekyo naye nga kati ate ekyombuuza kyaki kuba bwe bali mbaddamu nemmanya nti tagenda kikola ki tagenda kivuluga akibuuza ate bwe muga nti ati tukiteekayo ekyo ngoba tusese tebakiteekayo. Maama ebbanga lyomaze mu ndongo kino wali okiwuliddeko ekyogamba omuyimbi nti embeera gyalimu ono ya muloga nti muyimbi ono aloga muyimbi ono kisoose kuggwa sikiwulyangako wallahi sikiwulyangako beeroga ndowooza naye tewali yali angize mu maaso gange nagamba nti mulogo sikkiriza muddogo nze musiraamu omuntu gw'atasuubira nti nsaala buli swala ngisaala era bwe mpitako numwa owulidde sinze muntu eyeeteka eyo mubali kubanga nze mukaseera munda banyambala mpale owulidde kati tosobola kumanya eddiini yange ekomawa nze eddiini yange eri mutima naye nze gwe mulaba njagaliza ate sagaliza muntu kibi kati omwana waali abali eyo mwenna muyambe omwana oyo agende bamukebere nga tannakutuka aliima namakula si mulogo sigenda kuba mulogo sesembereza mulogo tekibangawo Bad Black bamuŋŋambye buli omu amuŋŋambye yayogedde mazima bannange nze ndi mukazi atafaayo ku buli muntu yenna buli omu ansemberera omwana aida aliko amusasula ayinza okuba kamusasula ng'oyo amusasula amuga nti yogera kino naye sente kane zinamugwako amusasula era ajja kukyuka ate amwogere omanyi oluusi bagamba olulimi lutonzi oba waliwo wafunamu awo obusungu n'oyogera ekigambo ekibi sina gwe nali mbudde yadde omunamawulire njogera nga bwe tunatuula wano eŋŋamba naye lwaki anjogerako sina kye nali nkoze of course gwe omutima tegulimba teri muntu gwe bayogerako kibi n'agamba nti ndi musanyufu nnyo naye simwagalizangako kibi sigenda kimwagaliza nga Katonda gwentya ankuba eggulu olwaleero simwagalizangako kibi omwana oyo kati gamba nze kyenjagala kati awone oba maybe bw'amala okuwona ajje anetondere mu butuufu ng'omukazi omukulu anetondere omwana akyali mu 20s bannange kakati nti yasabye okwetonda ajje gyendi si ye yankubira kati ye ayagala kwetonda era nga bwe yankubira addemu ankubire ajje naye ng'awonye tandeetera mpox kati mukubeemu bannange bw'ayogera buli lwayogera bw'ati ne bambuulira kubanga simunoonyangako kumanya biki byayogera naye buli lwayogera niye muti omwana ono kiki yalina kitaawe bwe nali njagalako kiki bannange yenze nga nfudde kuba mwana muto kiki ekimubaddeko naye simwagalizanga kibi nakino nasose kugamba bannange balina akafaananyi ke bandaze nga aliko ebyeruyeru nga bye bya bulimba si yeye naye kati nedda nga bino byeru atambula bwati naye nga tomulaba face kakati ate ne bandaga ekirala ng'alina biro neŋŋamba nti alina mpox bw'abanga alina mpox bannange mbeegayiridde omwana waffe omuyimbi temumuwaga mumugambe bugambi nti agende bamukebeze ate nammwe abanjogerako buli kaseera tiye omukazi oyo twali tetumanyi nti asobola okukola ekintu bwe kityo bannange mumanyiddewa twali tetumanyi nakati temumanyi owulidde yes kakati mugamba omutemu wuuyo bane nali nzisaani nze kyeŋŋamba kiri kimu nti omwana aleme okukozesa social media obubi ng'ateekayo buteesi bintu asobola okufuna likes anti abo bo baddamu omanyi
mulimu abantu abatalowooza n'akuba munagaani ayogera ono nga twayimiridde n'omwana ono nanyimirira wano ne twogera mulowooza ani gwe basobola okukkiriza nti ayogera mazima ye muntu wammwe gwe mubadde naye emyaka n'emyaka bwe ŋŋamba nti mbadde mu creative arts for 50 years bannange mubadde mundaba ku TV mubadde mundaba mumpuliriza ku radio mubadde mukola ki lwaki temuŋŋambangako era abamuddamu beebo bennyini abamufaanana naye omuntu amanyi agamba ti biki bino gasiya abamanyi tebasobola kukkiriza kintu ekyo nze nange neebaka nze sigana kwebaka kwamanyi bannimba bali banninyirako omwana nninyirako naye it's okay ninyirako naye bamulamu nze jeka tukwatagane twogere babiri ku babiri nga mulamu saagala afudde saagala mulwadde kubanga n'oyo mpox saagala amunsembereze njagala amala egenda bamujjanjabe bulungi nnyo kati twerabe tutuule ambuulire kiki kye namubbako ekituufu kye yali ankwasiza mu ngalo bw'ati kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timwe ne mukati wankwasa ku ssente nedda nasazikwasa bwe nazikwasa Hanison kati oba ozikwasa Hanison lwaki oli kunze kubanga Hanison tajja muwa ssente nange kenyini ali wano wallahi sijja kimuwa sisobola muwa ssente za mpaka kamukole kino omukazi ono alabika alina ssente ajja kumpa sisobola muwa ssente za bubbi zatakoledde ate zatatwala kyentegeeza sisobola kumuwa ssente ezo nammwe kenyini mukyeditinga mukitegeere sisobola muwa ssente zatakoleredde sisobola muwa ssente zesaatwala ayogere amazima yali ankwasizako ssente mu ngalo ayogere amazima te ssente zamuolwa okuva mu uma nze nazimuwa baani abazireka agambye nti ssente bazireke baani abazireka no kati kyembabuuzi kyeŋŋamba simukwasangako ssente tankwasangako ssente abantu bangi mubuuze abantu abali mu uma bafuna ssente nali nkwasa ssente omuntu nali sikwasa ssente muntu yenna waliwo wano omuvubuka Doni mujja mubuuza yajja neyeewola Donest yajja neyeewola ayogere amazima nakwasanga ku bantu ssente tebazizaayo naye nga tesinze mubanja naye nze nga mala kumanya bumanya bambyo neyeetaaga era waliwo n'omuvubuka omulala eyajja nga naye ali bubi naye nemmanya bambi naye yeetaaga mumuwe nga bwe njogera mubawe busente bwali bwenkanawa twalina miliyoni 100 naye mu bayimbi bonna bannange zaali zimala kati ng'oli bwajja n'asabayo emitwalo 4 muwe kuba ndi maama lwaki mumpita maama wammwe abayimbi kubanga bwe mbadde neeyisa seeyisangako kintu kirala kyonna buli alwadde Halima Namakula gyasookera buli lisi gye bakola mbeera wakubiri wakusatu ate nga n'essente zenteekako oluusi tebazisobola kuziteekako siteekako kwewaana wabula nteekako okugamba nti tumuyamba aveewo naye ate nenzira n'ebbali nenkubira omuntu oyo nemugamba nti kati ki ekisigaddeyo ayagala okwogera ayogereko ne Nakisi kuba nabeera ne Nakisi myaka ndi naye naye nga essente eva mu nze nga sigisabye era naye akyogerere nsagala ku adoptinga muneka kati naawe ogenda oyogere naawe ogenda oyogere naye nga